Nkulamusiza nnyo ku Beg TV ey'omutimbagano ey'omulembe ffe twagamba tetukolagana na kuvuma kuweebuula kutyoboola naye tuleeta ensonga ezikwata ku ggwanga lyaffe n'abantu ab'ensa b'owuliriza n'ogamba baamuggyeewo oyo. Leero tuli Nangabo tugenze wa mama waffe Munansiko mukyala Gertrude Njuba be bantu abaleeta gavumenti eno mu buyinza. Ku luli namulengerako ekyaddondo nga zze okubeerawo nga mukulu president azze okunona empapula naye kati twagala atubuulire bangi twagala mwogera ebitakwatagana mwogera abamu ebitasanyusa simanyi gaali naye twagala tuwulire ebintu abiraba atya. Abannayuganda balowooza nti mubalemeddeko mwandibadde mulamu abaana ne mubakwasako mu kintu. Mama sooka obuuze ku balabi abatuwuliriza n'abatulaba. Nebaza Mukama Katonda ansobozesezza nange okujja ku mukutu guno. Gino emikutu egyammwe gino egy'omutimbagano nze mbadde sinnagibeerako. Kati nno oli ku Beg TV ekutuuseeko. Mbadde sinnagibeerako nkyali ku byaffe biri analog era nga bwondaba bwenfaanana. Tofaanana analogo nno. Naye nsanyuse bannange okubeerako nammwe abandaba n'abampuliriza. Mukama yeebale kutukuuma. Neebaza nnyo okunsobozesa okwogerako n'abantu. Naffe nno tuweeseza ekitiibwa kya njawulo. Nali neekwese eno nga tubaye kampumule abantu betusomeseza bangi kasokole tujja kyankwanzi biki abo kakati boogerere gavumenti naye nange kanjogereko nga munnayuganda bagamba nti gwolekera abato tegunyuma baga nti gwegunyuma ng'ogubalekedde anti kakati ogenda noga nti kangubalekera naye ogenda okulanga ng'ate basobya basaaliddwa ate omupiira so gwanyumye nno gwolekera abato gwegunyuma. Oli otya? Ndi bulungi. NRM okyagiwuliza? Njiri. Njiri sigiwuliriza buwuliriza njiri nsonga nti jjukira wano ku lubaale no mu Kasansi omutonzi yatukolanga tusobya tukola ebirungi tukola ki omuntu tumubalira ku minzaani eguddewa. Nze ndooza nti minzaani y'NRM wadde erimu ebirumira naye egudde mu butuufu egudde mu birungi ebikoleddwa enfaafa birungi bingi naye nga bw'omanyi nti bw'obanga olina ekintu olaba kabonero kaffe baasi bw'obeera mu baasi eyo mubeeramu abantu aba buli ngeri mulimu abalokole mulimu abasumba mulimu abayiisa omwenge mulimu abatamiivu abasawo b'ekinnansi mulimu ababbi mulimu bwe batyo baasi eyo mukikkiriza ekyo bonna batwala mulimu abaana mulimu ebyana kati abaana n'ebyana amakulu gaakyo nti ono avuga abamu abayisa bubi abalala bulungi kubanga bw'obeera mu baasi mulimu empisa zaamu ze bagamba z'otayinza kukola tugezaako okulaba nti buli muntu aso naye era ofunamu ayasimula nga takutte ku mumwa abo tebabulamu. Mwe nga Bannansigo ddi lwe mutuulako nga 5, 10 ne chairman wammwe ne mwogera ku nsonga nga zino kubanga kakati ebigambo by'otugamba munnayuganda bw'abiwulira awulirira ddala ng'olina ansa ku nsonga y'enguzi awulirira ddala ng'olina ansa ku nsonga y'omuntu anyigirizibwa ku ttaka kubanga oli mwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ettaka mutuulako ddi? Ennaku zino tuludde nga Bannansigo tuludde okutuulamu emabega eri gye bwava twali tutuula buli kaseera naye ennaku zino ndowooza olw'okuba muzeeyi atusaasira anti olaba bwe tufaanana tolaba ngeri gye ntambudde okutuuka wano mu luggya lwange entebe osobola otuuka agenda ntuuka n'emmotoka baagimpa njirina amaanyi kutambula okugenda wonna mu Uganda nsobola okutuuka kasita abanninda bamanya nti ono yatambula ki mpola tuddeyo wali twali tuli ku kigamba nti twalinga tutuula naye ennaku zino tuludde kati ndowooza olw'obwangu
nze akwata abali mu parliament ne batuula kubanga be representing abantu kati kati ffe bannansiko si ffe tutambuza ebirowoozo by'abantu weewaawo kyandibadde kirungi naffe okutuulako naye olwokuba si ffe tutambuza kati ebirowoozo by'abantu kubanga bano be balonda be batambuza ebirowoozo by'abantu ogwaffe gwandibadde gwakugamba nti naye ekyo bwe twakikolako mu mwaka gw'emmeka guli mu 1900 bwe giti tekyakola awo we mbadde mulaga awo mwandikyusizzaamu ogwo gwe mulimu gw'omukadde gwe mukisa gwe mutakyayina ogwo gwe ennaku zino tubadde tuludde nga tetutuulamu kugamba nti wano bannaffe baminisita w'ekintu gundi awo tulowooza nti wandibadde bwoti bwe twali tulwana ekyo twakisuubira kukwatibwa bwe kiti akoko muli batuufu tubadde tuludde okutuulamu n'okukakola n'abo abali mu minisitule tebatwebuuzaako oluusi tebabeebuuzizzaako tetulina foramu ey'abazirwanako ey'abakadde bakalimagezi n'ebirowoozo bingi ku by'obugagga eby'omu ttaka bingi ebirowoozo byo naye sirina we mbiteeka sirina minisita Nankabirwa yali mu by'obugagga eby'omu ttaka tomuwuliza ate twogera era oluusi ne mbimubuulira naye ebintu bya gavumenti byakula byagala kwogerera mu foramu oba ngiyite mu Luganda byagala kwogerera mu lukiiko gundi oluvunaanyizibwa ekintu gundi yenkola ya gavumenti kati bwemba ne minisita Nankabirwa ate Nankabirwa oyo omanyi yali Kadogo okimanyi kye bayita Kadogo Kadogo be baana be twafuna abaali abato abajjanga abato nga tetulina kyakola olutalo luyingidde mu famire yonna neyingira abakulukulu ne bayingira amagye ne bafuuka abaana temujja balekeeyo abaana tetujja balekeeyo Nankabirwa yali Kadogo yali Kadogo bwe twakomawo n'agenda mu maaso n'okusoma n'asoma bulungi ne ziddiguli n'afuna naffe ne tumugamba kwata oddukanye eggwanga wandyagadde omanyi Beg TV President Museveni agigoberera wandyagadde obubaka ki bwe yagala tumutuuseeko ku nsonga nga kati bwoga nti twandibadde muno mu butuufu tutuulamu kaakati ku nsonga twandibadde tutuulamu wandibaddewo olunaku abakulu abo lwe batuwuliriza ne bwe lwandibadde ennaku 2 mu mwaka buli kitundu kya mwaka ne tutuulamu olunaku lumu ne abakabineeti oba nabaki nga tubaweereza ensonga zaffe tubeereko we tuweereza ensonga zaffe ensonga gundi tegenze nga bwe twalowooza kakati bwe batuula ne batutegekera eyo mu minisitule olukiiko bwe lujja ng'ebiri ku agenda biibino abakadde bye bagamba kakati okugeza olukiiko lutudde olwaleero olukiiko lutudde kyenandiwaddeyo birowoozo ki byoyagala bateeseeko ku ggwanga ebikwata ku ggwanga Uganda ekisingira ddala okunnuma kyekyo ebyobugagga eby'omu ttaka tweyanzizza nnyo bannaffe emboozi ebadde empanvu omanyi omuntu atatera kulabikalabika bw'omufuna omubuuza buli kimu mwagala mu kikooneko tweyanzizza nnyo maama waffe atuwadde amawulire mangi ate n'ebizimba bingi sanyukanga bw'oyiga liiso lya mukulu awaddugala wewalaba ayogedde ebintu ebikulu ebinene 2 ayogedde ku lutalo lw'ettaka n'ayogera ku lutalo lw'enkyukakyuka n'enguzi mubeere bulungi